ntendereza Kristo. Webale gyonna gy'otusizaako emikono naku olwaleero. Kansule Mukama akuumye bulungi ate era akyakuleseewo lwa nsonga. Nebaza Mukama olw'obulamu bwo ate era n'obwange, ate ne mwebaza n'emirimu gy'emikono gyo, ate naawe bonna boolabirira baleseewo bakuwadde ab'enjawulo oba mu famire yo oba abweru wa famire yo. Nakyo tukyebaliza Katonda oyo omuki omulamu. Amanya eddoboozi nza kubuuzaako Omutata Musime Christopher, ate era nza kubuuzaako leero nga nze n'omulamwa okukwata ku kusiiba. Waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa Mukama waffe kuba waliwo oluganda omukwane yabuuza awo n'agamba nti nno lwaki tusiiba. Kale tuyomba atunnyonnyoke bulungi mu budakiika obutini Mukama bwanuŋŋamizza ate era bwatuwadde okubeera nga tukyasobola okuba tulina omukka ogussa n'okujulira erinnya lye, kuba Katonda yasala otufuula okubeera nga tulifuuka akamwa ka Katonda nga tetwogera bintu bikwata ku ffe nga ffe abaana b'abantu, wabula ebikwata ku mwana we Kristo Yesu oyo yafa n'akola ki n'azuukira, ate oyo eyatufuula abaana mu maaso ga Katonda, oyo n'omuntu yalokoka. Yesu yatusaaniza mu maaso ga Katonda. Era kyova omutume Pawulo ayogera bulungi mu Bafiripi essula eyokusatu olunyiriri olw'omwenda olw'agamba nti nno alimu osangibwa n'obutuukirivu obwe bwe yeekoledde okuyita mu maanyi ge, wabula obumuweereddwa okuyita mu mwana wa Katonda omuki asangibwe n'obutuukirivu obutazze lwa kukwata amateeka, wabula obumuweereddwa okuyita mwana wa Katonda omulamu Yesu. Ate era olw'ekkumi n'ayongerako okubeera nti nno n'okumanya amaanyi g'okuzuukira kwa Kristo Yesu ako. Kale n'olwekyo lwaki kuba waliwo ekibuuzo ekyabuuzibwa Mukama waffe Yesu ng'akyali mu mubiri wano. Ekibuuzo ekyo ekyamubuuzibwa kiri mu Matayo essula ey'omwenda olunyiriri olw'ekumi-na-nnya. Bamubuuza lwaki tusiiba. Mukama waffe yannyonnyola bulungi, bakibuuza ekibuuzo kino mu kukibuuza bakibuuza omuntu omutuufu eyali asaanidde okuba ng'abuuzibwa ye Mukama waffe Yesu Kristo. Era ekibuuzo ekyo yakiddamu bulungi n'agamba bulungi nti nno bajja omu yajja n'amubuuza nti nno lwaki tusiiba, n'agamba lwaki abayigiriza ba Yokaana basiiba n'Abafalisaayo basiiba kyokka ababo basiiba ku pate ne pate nga basiiba balya. Ko Mukama waffe n'abagamba mu 15 nti nno osuubidde omuntu yenna okubeera mu maziga ne mu nnaku ng'ate alina omugole, naye ate omugole bw'aligenda balisiiba. Kale yaddamu ekibuuzo bulungi olw'ensonga nti nno Mukama waffe Kristo Yesu ye yali enkomerero y'ebintu byonna, ate ebyali byonna ng'amateeka egaali gagamba. Olaba ebitabo ebyo 6:39 eby'endagaano enkadde n'27 endagaano empya. Yesu yajja otuukiriza ebitabo bino 39 byonna ebyali bitwalibwa omukulu oba ebyali mu Mosaic Covenant. Ebyo yajja kuba byonna byali byogera ku ani?